Mama nakitende. Mama nakitende. Waki? Holy wa. Maama Brighton. Yeno manje oli luddawa. Holy wa. Oli wate nawe. Mama nakitende. Oli wanjeno. Kwe. Atujozunga no bucket bw'omusulo nanjira omusulo. Nedda onansonyi. Sole mama nakitende mbadde nkuyidde. Ng'olabye. Oyiwa mu lujja lwange wonna agenda wunywa omusulo omusulo gwe gw'onyaki. Mbitadde. Nanti luwadde lunjokya. Gwe mama nakitende. Wabitegedde. Ani afudde ate? Sikufa. Ebya leyipi. Leyipi ono wa Bindeba. Ate kikisoko olu. Ate Gwe. Funa nkubuulire. Funa. Yanguwa mukyala naawe nina omusajja sinamuterako kyayi. Yanguwa tuula. Gwe. Tongwira. Tonnabitegeera. Ate biri bwa. Ebya leyipi. Ne Bindeba. Munnange eŋŋambo zigamba. Nze mbadde wali mama Scovia najja nambuuza ebya leyipi ne Bindeba babigambyeko. Ne mugamba sinnabiwulira. Naye nze nakitegedde kuba envuuvuumo zibadde zatandise dda. Nabiwuliddeko bagenda Amerika. Nadda babisazizzaamu. Leyipi bakyankalanye ne Bindeba. Leka naawe. Olwo ani abatabula? Awo wenzija. Naye kisoboka. Big Eye abadde abeera nnyo ne leyipi. Era kigambibwa omwana leyipi gw'ayina wa Big Eye. Ate kamufaananamu. Weebale nnyo. Kati ate ani ono Zuwena. Owa Big Shaive. Zuwena abadde abeera nnyo ne Bindeba. Gamba. Kati Zuwena oyo wa Bebekulu abadde yeeyagaliza nnyo Bindeba era nga babeera nnyo babiri babasanga nnyo babiri. Kati Donizera olwategedde nti Big Eye abadde abeera ne Precious Lemmy. Kati Donizera n'aleetawo akavuyo. Era Donizera ye yalwanye okulaba nga tebikola. Owulira? Kati jjukira eŋŋambo zibadde zigamba ekyayawula Leema ne Kenzo yali Bindeba ng'ayagala Leema. Olwo ndumanyiiko. Era kigambibwa Bindeba yali nnyo ne Leema oyo. Kati ng'ate olwo Kenzo bali nnyo naani? Leyipi. Kati leyipi ne Bindeba beesanga batya? Ono ayomba onjagalira omusajja, ono ayomba onjagalira omukazi. Owulira? Kati leyipi beesanga ne Bindeba. Buli omu ayatula ekyama. Bindeba agamba kituufu mbadde njagala Leema. Ono leyipi agamba kituufu nange mbadde njagala Kenzo. Bonna tubate tweyagale. Kati Bindeba awe beesanga ne leyipi. Okimanyi nti nno mu lockdown obadde okimanyi nti nno oyo Bindeba bakola embaga ey'ekyama. Olowooza baagikola naani? Yakukusibwa. Teeba baagikola naani? Ate awo mbadde ninabiddemu. Yali naani? Ojja kutya ensi. Oyo Bindeba ne Donizera bakola embaga y'ekyama. Bindeba bakola embaga y'ekyama ne Donizera. Wamma Donizera kwe kufiirawo. Nakitende. Era kigambibwa Leema olwaleero era mukawaka nka Spice kabadde kabindagawo ku gundi ku Facebook nga bandaga Leema postinga za Kalyonso miro. Kati Sasha Brighton yitomanyi yayimbye akayimba kali erika kyengenda okugamba mwanyinaze ky'amazima nga Sasha Brighton yalwa kino kyana kya mukulu. Remember kawomera nabuka
kati osisa Brighton omwana gwe yakazaala eyamuza wa Bindeba Leipi agenda kitegeera nti Bindeba yazadde mu saza Brighton nga kawedde mudda ate nawulirako Leipi ayinayo omwana naye mpulira wabebe kati agonze mbadde nagasirikira kati banna simanyi oba obudde butumala Leipi beyagala dda ne bebekulu mu 2 nga Leipi asomesa kanasale soka nasalawo kali kiwatule nga bakayita mwebaza classic kanasalako lei bebekulu atwalayo n'omwana we Alani omukulu okusoma asanga Leipi nga yasomesa nasale beyagala era kigamba Zuwena kayagayira ddala Leipi atamwagale kochi naye omwana oyo Leipi bambi nga omusajja ajja kuba amukoze bubi naye ate n'ekirala era ekigambibwa era amawulire amalala Kenzo anti mugabe Kenzo yali beyagala ne Leipi kati Kenzo baali beyagala ne Mama Fina Ngambo kati Mama Fina tovolaba bayomba nnyo ne Leipi tobijjukira bijjukira Mama Fina naye yali yegwanyiza Bindeba si mutabani we hani laba nnono laavu teyina ebyo laavu teyina ebyo sakumulya bwino omutuufu kati gwerinda omanyi firimu wegenda onyumira ngenda kigamba weewuuye nanti Mama Fina era yayinamu kasente abo nasobola okubatwalako omusajja kyotamanyi wekitegedde asobola okubatwalako omusajja kati ate Bindeba omanyi gwagala envuvuuma eziriwo eyabakyankalanyiza Farida nakazibu awo muwagira kifajja kinyirira awo muwagira Bindeba atwale kifalida atwale kifalida awo muwagira era ze ngamba ate ku Lemi ati bonna kati bekwatidde mu kituli ono yakutte munne yakutte Bindeba ng'asindika Farida nakazibwe message kati ne Bindeba n'agamba tukebere mu simu yo tulabe firimu yabadde awo Bindeba agamba tukebere mu simu yo Lemi tulabe ani gwobadde okola ki ani gwobadde oyogera naye bakebera mu simu Lemi naye bamukwata ng'alina gwabadde akola ki ayogera naye nga yaani ndi mutegeera oyo nyinza omuteeba ojja kutya ensi Maama Brighton oyo mumanyi teeba ndabe oyo ateekwa kubanga Roja manager Roja owa space wategedde otya babadde bapepeya bampa ku bampa oyo ateekwa kuba Roja kuba ninawe nabalaba olumu nga tebateŋŋana negamba era mbukigambibwa mbwagezaako kuddawo bagatta abagattagatta yegundi ono so yayimba akayimba kagenda kati akayimba ke kayimba kagenze bwe namujjukira namukugamba naye olugambo olujjawa ng'obeera informed nedda nze mba ne information abasose bagamba Maama Brighton alina olugambo naye gwokimanyi na information otera kwogera mazima banna byebyo byewunyisa naye olina lw'otaŋŋambye gwe naawe oyagala nnyo ebintu by'okunkisa ebiriwa nga toŋŋambye nti nno Big Ayi bamukutte ne mulongo sirika ebyo bisirikeko tobyogera sirika mukyala sirika naye owaayi twabaddeawo ne Maama Scovia kafuna kye twebuuza amba owaayi
Masiko ganangamba oli mukwano gwo. Gojja mubuuza nze bonna mubuuza ajja kunyiigira. Nga twebuuza. Abantu bonna abakulu beebuuza. Muwala wo Spice. Ani? Spice. Spice Dana. Muwala wange. Akulagayo ddi ku musajja. Toyagala bazzukulu. Anti otandise okunyumya ebitagatta. Nze kyekikuntamya mama Nakitende. Tunyumya bintu birimu makulu, bizza ggwanga waggulu, onyumya bitalina makulu. Otama. Bw'onyumira nnyo ng'ababanno bafudda mu wakyali. Genda.